Why? Abantu baffe basanze ekizibu, abantu baffe embeera mbi. Mu ghetto z'e Kamwokya kyatusanga ebizibu bingi, ekyo ne kyatuuseeko. Obukulembeze kikulu nnyo okuba nti abantu baffe bandibadde tebabeera mu mbeera eyo enzigotta, kubanga abamu babadde tebalina baddukira bataasiza bintu byabwe, naye tujja kubayo tuyimirira omu nabo. Akaseera kano keyandibadde avaayo okwemulugunya ku nsonga y'abayimbi abadde eggulu ng'ate naye tumulaba yafeeringa n'okuvaayo okusobola okuvaayo mu public okujja okwedifendinga ku nsonga z'emmotoka ng'ekwatiddwa ensonga z'omusolo. Well, ekintu ky'abayimbi buli omu akiraba mu ngeri ye, naye nze mwebaza okuba nti yagenza okyogera nga kirabira ddala mu ngeri gye nkirabamu. Ensonga y'abayimbi ekisooka buli balumba muntu w'amaanyi, balumba mukulembeze oba balumba muganda wa president, naye ekintu kino kyandibadde kibeera institutionalized, nekibeera nga kitambulira mu institutions ne structures za government nga bwe zirina okutambula. Abayimbi bandibadde bavaayo kubanga ensonga y'abayimbi ewangadde nnyo ng'eyogerwako. Ndabamu embeera y'okwefaako bokka ng'abayimbi, ng'ate bannayuganda bonna balina kwefaako wamu. Abayimbi ng'abakulembeze, kubanga abayimbi kiraga bukulembeze, bandibadde bavaayo ne balwana olutalo nga balwana olw'abantu bonna ne bafaani baabwe, kubanga badde babafanamu ebbanga ddene naye kati babonaabona kyekimu. Kati abayimbi kirungi bakole initiative nga teyita mu muntu nga General Sale, naye nga eyita mu gavumenti nejja ne bayamba n'abantu baabwe abamu abali eyo, kubanga bonna abantu tebali bulungi. Kati ekyabayimbi sandyagadde ndoza babanga bali selfish, n'okusinza Kyagulanyi naye nga bweyogedde ababa bali selfish. Bafe ku bayimbi bonna, waliwo n'abali upcoming biseera boolaba figures ezimu bakireete ng'ekyabayimbi ne bafaani, kubanga ensi yonna yonna eri mu kizibu kyekimu. Ku nsonga y'emweyo osuubira kinasooka kitya okubeera nga bw'okyogedde, okubeera nga ate nga tulaba oludda luyi omukulu General Salim Sale ye mukwanaganya operation of creation, kati nga kitegeeza nti yalina okukwasaganya system eno yali mu structure eyo era abayimbi kibakakatako kugenda eggulu. So osuubira nti sector eyo sokulambula ensonga ekwanga operation with creation sigwe ntunuulidde nnyo, ntunuulidde abayimbi okubanga baddukira ewuwe ng'omuntu. Nze ndowooza nti abayimbi bandibadde bayita mu structure za gavumenti okufuna obuyambi bwe bafuna, so si wa General Sale ng'omuntu. Ekyokubiri, nze kyendaba bandibadde tebafaayo ku bo bokka ng'abayimbi, kubanga si bali mu buzibu bokka, beyambise amaanyi n'obumanyirivu n'okubeera ba celebrity, nti eddoboozi lyabwe lyandibadde liwanvu nnyo okusingawo ku bo ng'abantu, kubanga ffene bwe tunavaayo ne tweronako ng'abantu tusobola okubeera satisfied, naye tulina okuvaayo ne tulwana ng'eggwanga. Kati abayimbi bavuddeyo batya okuyamba abantu ng'abayimbi, ne kiraga nti bakolerera eggwanga lyonna, ne boogera ku nsonga nga teboogera ku zaabwe eziri personal, owulidde, nga boogera ku nsonga ezirumira abantu abamu ng'eggwanga. Osuubira akaseera kano Bobi Wine nga principal ate era owamu aba NUP yandibadde avaayo nakozesa olulimi we lutyo nti they are selfish ate nga bayimbi banne. Kati akozesa ekigambo ki? Obanga weefuddeko weka akozesa ekigambo ki? Ffe abantu abasinga okupromotinga abayimbi okuva mu ghettos wonna, bwe tuba tupromotinga abayimbi ne mu mirimu emirala, tetuboola mu bantu oba situefaako ffekka nti kampromotinga efamire yange, kampromotinga oli ab'ekika gundi oba ab'eddiini gundi oba ab'eggwanga gundi. Tupromotinga abantu bonna kutwaliza mu kasoli abanga alina talent. So nga bwe tukikola mu bukulembeze ng'aba NUP n'abakulembeze abalala, n'abayimbi balina okukikola, naye naddala bafaani baabwe abasinga obungi nabo tebali bulungi. So balekerawo okutwala eddoboozi lyokka eri abayimbi, bajjeyo ebigambo byonna nga bivayo ku lw'eggwanga okutwaliza awamu. Gwe mulamu ogwo. Kakati twagadde osooka otulambulemu okwo ensonga ezibadde nga ziyitinga n'emawulire mabegakawo
nsonga ki bafuuse Bakyagulanyi investments zirina investments Bakyagulanyi Kyagulanyi nga family yonna yonna oba Ssentamu investments lwaki oyogera ku Ssentamu Nicky Wine tulabye Edia we tulabye Banjoman bonna balaze ebyenjawulo ebitiisiza abantu ne booleka mu Bugambo kino kibalekawo mu nga bataganyi nti ssente zivaawa okyogerako kigwenga Eldawa nga tonnaba kutuuka ku kya ssente ekyo kirina kuba kyakulabirako kirungi eri omuntu omukozi omukulembeze ebintu bino mbadde mbiraba nga saagala nnyo biwa mazzi naye nuza kankyogereko ffe obulamu bwaffe bwonna tubadde bakozi okugeza twalina amayumba maama gayereka nga nze akulembera ttiimu yonna ey'abaana naye omwana sitwamukwasanga nnyumba nga tanaba kumaliza senior 6 olwamalanga senior 6 nakwasibwa ruumu ye yatandikanga okuyiriba okukola kubanga nze nabalaganga kukola kigambo kukola nga sunana kuyingira mu byabufuzi twali bakozi era amayumba gonna gonna ge bazimba tebagazimbye emyaka 3 osanga omuntu ennyumba kati nze yange nagizimbira emyaka 2 naye nga nnengera gyeyina okukola era ne pulani yayo nga ngiyina nemala neggwa nabo babadde bajja bakola tebakoze lwa byabufuzi abantu bano babadde bayimba ebbanga lyonna babadde bayimbi sente zabadde bakola mu muloozi babadde baziteekawo bafani baabwe tubadde tugendanga mu shows sente ze bakola nga bazireeta ne bayinvestinga abantu kino kibayigirize ku savinga nti omuntu aba alina okusavinga bwe bwaba akola tanywa bunywi na kwambala bwambazi naye alina okuzimba akezimbira tekaba kato naye balaga ebintu ebyo byonna ekyewunyisa ebyabalala tebabiraga kubanga ennyumba si zezebbeeyi nnyo abantu balina amayumba yaganago omuveeyo mugalage ate balage ne gye bajja essente naye kisingira ddala obukulu zempisa ne bakyala baabwe tufubye nnyo okukuuma bakyala baffe omukyala kintu kikulu nnyo mu nkulaakulana kati nze nina mukyala wange Kyagulanyi alina mukyala we Nicky Wine Mukwaya alina mukyala we Edia we Banjoman abakyala abo babeerawo nnyo mu kusevinga ne bamakinga sure nti amaka gazimbibwa amayumba gazimbibwa mubadde tumubalaba nnyo mu byabufuzi kulebuukana abakyala abo tubadde nga tubawo obwesigwa ne babeerawo mu nkulaakulana era nkubiriza abantu bonna bonna mwesige nnyo bakyala bammwe mu programu zonna zonna ze mukola mujja kulaakulana kubanga babeera security gye muli bw'oba toliiwo omukyala abeerawo so abakyala bali mmo mu kukulaakulana kwaffe ekyo ekitono kye tulina ekyokubuuza ssente gye ziva muganda wange ekisinga obukulu nze kyendaba babadde babalangira ssente simanya bazijjawo aba bazijja mu gavumenti nyo okutegeeza newankubadde President Museveni abisana naffe ne family gyasinga okuwa ekitiibwa yeyaffe kubanga twazira ssente ez'enguzi tumanyi okwekolera n'emikono gyaffe tebaayo omuntu n'omu akwata ekyobugagga ky'Oluganda baffe n'akirireetinga mu kufuna ssente okuva omuntu yenna yenna so tubadde bakozi era ezo savings tubadde nga tusavinga tumanyi okukekkereza tumanyi engeri gye bazimba olina okuba nga omanyi engeri seminti mugenda mu lubbalo mmeka blocks ono zijja weze ssente entono oba ogenda kuzimbisa musenyu gwa kikula ki ebyo byonna byonna skill twakola ki twagifuna so kezimbira tekaba kato gye tukumukula omuntu olina kubeera kyakulabirako n'ozimba kubanga okuzimba kintu kikulu omusajja yenna yenna ekintu kyolina okulowoozaako ng'onofuna amaka kuzimba kati lwakuba nti abantu bw'ovaayo n'obeera celebrity n'obeera omuyimbi katwale twafuna omukulembeze president mulamba mu famire abantu batandika okubeera inquisitive kujja kumanya kikyo ekikukwatako kati abantu nze sifaayo bagende mu maaso nga basoma nga beegendereza nga balondoola wa ssente bannaffe gyezivudde okuzimba amayumba agafaananako bwe gati ensonga endala tukulabye ng'era wakedde okuwanikayo ekifaananyi ky'owewaffe ow'omunyumba omumaka mama Kiyungu ate nga tetukyamulabawo afumadde eggwangu bamwali gwatulambula mu nsonga kikivudde ku nsonga ky'okupostinga mukyala we ani kati temwagala kwogera nnyo byabufuzi naye byabalamu walaba nga ekifaananyi kyange kifulumidde ku mawulire nga bakeneka essimu yange nogirumiika okumanya ebigifaako kati nekyo muganda wange tekikomaawo kintu kiwanvu nnyo emabegako SFC yajja nerumba famire yange nekwata omwana omu nemutwala kakati
era ne tufuna threats ez'enjawulo nti basobola okujja ekiro ne bakola ebikolobero wano omuntu mwangu wa kulondoola mukyala wange yasalawo eggwanga n'alivaamu era siri naye wano ne mwagaliza birthday ennungi kubanga yeyongeddeko okukula amazaalibwa gwe tumwebaza ebirungi byakola perseverance gyayitamu ebizibu byonna byayitamu majoli gyali tumwebaza kubanga abaddewo nnyo ne mu butamanya bw'abantu si muntu alabikira mu kamera naye nga she is very very active mu bintu byonna ne development zimulaba tukola kubanga awangalidde mu famire yaffe alinga kati yadda mu mikono gya maama wange bwe mutwala so I love her so much nti bino ebizibu byonna bigumiikiriza amakomera ge bansibyemu amayumba bagamenye mpise mu bizibu ebiyitirivu okubulumbaganya obw'enjawulo kakati wuuyo ndi mukulumikibwa simanyi bye tubadde tukola ebiri private n'ebitali private byonna byalumikiddwa kati majo abadde mugumiikiriza olw'embeera eyo omukazi agumiikiriza asaana kwebaza n'enkulaakulana gye tubaddemu naye so tubadde tulina omwishinga happy birthday